Agange nze Waso Emmanuel nsinzira ku mukuto gwa Trust Media Uganda. Subscribing otwegateko mugiye baleje mukwasaganya Waso my YouTube channel kwetuli. We make the difference and we give a smile. Gala mawulire si malungi, mawulire gannaku. Amawulire gano ga omwana omuwala gwe nategeddeko nti ye agaba Letitia. Nka video kemulaba ka rotating ako. Omwana oyo okusinzira ku bampadde information yeno n'amaloboozi mugenda gawulira nga gazanya. Bino njogera bigambo byangambiddwa okuva ebweru. Omwana oyo bangambye nga mulaba asula mu toilet, akubwa emiggo, abona nti era bamusuubizza okumuzza e Kampala ng'ali mu keesi bakamaabe. Okusinziira ku audios zenfunye ku bampadde report eno, ka audio kasooka kazanyemuko muleme gamba nti njogera byange. Ka audio mukawulidde. Abaana bano balumiriza company eya Dream Connect nga bagamba nti bagikubidde omulanga enfunda nyingi nga tevaayo okurespondinga ku ngeri gye bayinza okutaasaamu omwana ono. Yenna amanyi omwalo oyo yazannya mu katambi. Oba oli kojjaawe, oba oli ex-boyfriend, oba oli boyfriend, oba oli muyita otya ng'oli Kampala wano. Tunulira akatambi ako bangambye omwana oyo asula mu Tooyi. Era toilet mugiraba. Anywa amazzi ga Tooyi, asula mu Tooyi. Bangambye nti omwana oyo contract ye yaggwako dda. Era ng'okuddako mu Kampala kwayitako emyezi 6. This is what I'm speaking okusinziira ku bibangambye. Company ya Dream Connect bwembanga bimwatola agaba Letitia. Accordingly kuche agaba Letitia lirinnya lyempulidde bangambye muyambe omwana oyo. Mumuyambire ddala nnyo kankazanyamu akatambi nkawulire bulungi. Yagaba Letitia. Otyo. Linda mukatonda mwerinya katono nnyo tuwulire. Gego yagaba Letitia naye ayagala buyambi. Bamugambye muze Uganda agenda kuddira mu coffin, agenda kubeera bamusibidde mu Tooyi paka bwanaafa. Naye emyezi gye gimukkiriza okudda Uganda jaggwayo dda. Emyezi 6 Letitia yagimalako. Naye baganye muza ku office, baganye muze Uganda. Asesema kati musaayi. Muwulidde. Enamba yange eri public kyobola abaana bansindikira ebintu. Tetwogera bigambo bino kusuula kampani yonna, tetwogera bigambo bino kuyonoona kifaananyi kya muntu wano. Ebintu no tubyogera banange muyamba abaana bano. Nsiba nkibaddiramu abaana bano business yammwe. Nga ffe bwe tutunda content, abatwala abaana ebweru mutunda bantu, musuubula bantu. Tosuubula muceere, tosuubula binyeebwa. Whatever company gy'olimu, you trade and transact people and human beings. Insabo sharing a video ne tukeje ino genda. Family agaba Letitia ali mukatambi akazanya. Mugende ku company egambi okubanga yatwala muwala wammwe. Bano bagamba nti company eno ye Dream Connect. Bana bampereza akatambi kano. Kanzanye mwana kuko omwana ono omulala nga bwe yabadde annyonnyola. Amanya ge nsinga kujjukira ye Letitia. Yayita mu company Dream Connect ali Saudi Arabia. Naye ng'aludde ng'ali mu buzibu obwo nga tayambiddwa. Naye kati embeera gy'alimu yeetaaga okuyambibwa okw'amangu. Kale tewali buzibu. Ndowooza muwulidde. Baagala kumusaanyaawo depending. Simanyi busungu buvaawa ebisijja bigendamu. Naye emyezi 6 bamulemedde. Bangambye egyebikaka bulangiti katuzanyemu katambi kana akalakalala. Omuwala oyo kwe tusabira ku buyambi omuyambe omutaase kubanga kati awo waali ali mu toilet mwe bamuggalidde. Era mwasula n'ekyokulya ndowooza baba baagadde bakimuweera omwo naye kyabulabe nnyo okulya ekyokulya ng'ekyo nga totegedde. Omuwala oyo twajja naye twayita mu kampani yaffe emanyiddwa nga Dream Connect.
naye oba bamuliko batebamuliko tebanguyisa kubanga aludde ng'ali mu mbeera etali nnungi n'akamu aludde okuva kumpi bwe yajja kati ssaawa zino awezezza emyezi 5 naye kyabulawo okumuzza mu nnyumba gye yali yaddukamu gye baamuzizzaamu ne batandika okkuba essimu tebagyagala baagala gimuggyako baamugalidde mu Tooyi mu Asula mu bulangiti eyo gye yeezinzeemu obudde bwa mpewo mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira omuntu okusula bw'atyo n'embeera gy'alimu abantu bazibu ekyokulya baba bakipanzepanze bo bennyini bakimuwe si birungi bamutaase oba biganye bamuzze waka. Ensonga ziwulikise bulungi nnyo ziri clear. Agaba Letitia yo yazanya mu katambi family ye yenna amanyi omuwala oyo bambi genda mu company gye bagambya Dream Connect mulabe engeri gye muyamba muwala wammwe okusinzira ku information gye nfuna okuva ebweru. Tutegerekese bulungi nnyo naye bino bigambo byange mbidda mu companies muyamba abaana ministry government banange muveyo mu negotiating on behalf of these children. Bana abaana bemulaba baana baffe baganda baffe bakazi baffe ba girlfriend baffe bonna bali muno. We need to assist them. Wanemba mukuba obulango you sweet talk people. Buli kimu kiraga nti kijja kuba kirungi. Mubalaga nti muli bawo nabo. Bwe batuukeyo ne byononeka. Sakana nyomba blaming na batunuliza liiso. Cham. Naye members, ladies and gentlemen, tuyambagane. Letitia agaba asula mu Tooyi. Letitia agaba ali mu mbeera mbi. Letitia agaba bino byenjogera information agifunye kuva bweru zembera Kampala. Naye since this is a platform kwe tuyita okuyambagana kuriso obubaka Kampala ya Dream Connect bwe mmanyi omwana nga mutambuza mumuyambe mudduukirire musobole okubanga mutaasa omwana ono obulamu bwe busobole okubanga ate busevingibwa budde engulu addemu akola ebintu bye nga bwe yalina obikola agange nze waswa Emmanuel mwebale nnyo kubanga mutugoberera.